watugamba nti Mmwanyi ya penalty bwotugamba Mmwanyi ya penalty n'otugamba nti penalty si yenna nyini Mmwanyi nze namukola ki kakati awo ne basigala nga bali awo tebannaba kwekakasa ate nakyogerako naye bagamba naye mukyali awo naye waliwo kakuloza akasigadde mu Mmwanyi tekanakola ki era bagikomyewo gikima. Hajji, President Museveni afa kiki? President Museveni tawangulwa kyekisinga obukulu mu bintu byonna tayagala kuluzinga. Bw'akola decision oba nkyamu bw'ogiwakanya ayagala agifiireko era etuukirire. Ayinza okulongoosa okira kino ekintu kyakoze kino ayinza okufiirawo okulongoosa ekintu kino mu maaso. Tewali awo kyawobote ng'amukyalira ku bintu bya ggwanga Uganda oyo aba mukyamu nti yasuula nnyo eggwanga. Nze era ekintu ekyo nakyogerako nga ne mu Bulanga emenenga abannaye nti mujja kunsonyiwa obote ng'Omuganda simwetaaga naye nga Munnayuganda mukola ki ayina bye yetulekera kubanga parastate zino zonna zaasigalawo Kirembe Mines yaliwo twagisigaza ekyo kya bugagga tuleme kutunda kofi yekka ne Kirembe Mines kyali kya bugagga kya Uganda twafisangako twalinanga kye bayitanga ensogasoga simanyi bagiyitana mu Luzungu njerabidde ensogasoga wali ogirabyeko eyo ensogasoga jjajjanga mwe yafunanga ssente yalimanga ensogasoga n'alima pamba n'alima entungo n'emmwanyi kati emisiri giri ludda wa tebaba wangala seedlings nga tebazigabira bantu endokwa ekyobugagga okingabirako otya bwe majala kufuna ssente lwaki ompe mmwanyi lwaki sigula mmwanyi n'ensimba mmwanyi lwaki osalawo ompe mmwanyi muleke kutufuula bamasikini kikoze ekina kutulemaza mikono ayagala okusimba emmwanyi lwaki osaba emmwanyi lwaki bakuwa kyekitufudde okuba embwa mu nsi yaffe butategeera mukazi gwe bawa sajja tebamuwa ate omukazi omuwa omwagala gwotoyagala tokola ki tumuwa naye gwe oli musajja sifunye seedlings ani akuyamba gwe omusajja ne bateekawo embeera omuzungu n'ateekawo embeera nga bwolaba gavumenti olwaliwo yateeseewo embeera mu paalimenti ekyo si kipya muzungu yateekawo embeera ku bakamyi era baasibwa ne bona bwe muwulira nti baabayodde mu paalimenti ekyo si kipya bakyakubwa n'emirembe emirala bakyakola ki omuzungu yakola yabakwata bakamyi n'abasiba ng'ekibasibya kyakaedi mu namba 8 balinga muteo gw'eddembe katwawo so olwaliro omuzungu akomyewo omuzungu teyagenda ali mu muddugavu omuzungu yasigalawo entebe yali nyumba ya gavana yamwafugira ani afugirayo muddugavu omuzungu yagenda mu kkala polisi yasikola ki yasigalawo kyova olaba nti kiri ekyakubya bagasitani mwana mu 8 kyakomyewo jjo bali bateesa baagala kwesunsulira pamba babyekolere obubbi bususe exactly ne batuterawo bagasooka bateekawo embeera ne bamusiba ne bateekawo boyi ne bagamba nti temuddamu kugula ki basooka n'okusiba Buganda ne bagamba temuddamu kugula kintu kya muzungu kyonna na muyindi embago n'ebeerawo Buganda yali ekyali bumu ng'etambulira wamu n'amawanga agasigaddewo okakkana nga bawiniizi ne batumma ssente Buganda neteekawo tikiti etandika ku nusu 2 mpaka 2 awo nga tetunagenda mu kya Uganda tuli mu Buganda tukyali mu Buganda naye ekyo kyonna kyali kya ggwanga Uganda kubanga waliwo Bugisi Cooperative Union ebintu byonna gonna gaali gegase naye nga yingini ye Buganda Buganda etegeera before amawanga amalala okukola ki ekyo kiriko iso kiyinza okunyiiza abantu abatuwuliriza naye akiganda nga mpitanga buyisi ntutula butuuzi ntukola ki netwennyonnyola ebyokulabirako weebiri okitegeera civilization atandikira wano ekyo kiri mu nsi yonna kimanyiddwa kati omuzungu ono bw'amala okuwangulwa ateekawo embeera atumma ssente abaganda bayitekerawo tikiti bakuŋŋaanya essente ekyo kiggwawo abasajja bakamya bawangula ki tuteekawo okutandika okwetwalira be baganda mu baava okuyimba oluyimba tewalulirako gyogenda olubuuza ejjajjaawo baaga ekyuma ekya boola nekyenyola nekyedigida boola ye bolapo kyekyuma ekyakubanga pamba oluyimba lwaliwo nange nalusanga lwakuba eyo myaka gyana naye naluwulirako mu bijjuko bokisi ekyolaba President Museveni ddala kituufu ayagala kukendeeza nsimbi yabo ekyo si kituufu singa kibwe kibadde yalibadde ajja kulina etteeka nga paalimenti teriimu bantu abo paalimenti yiyo gibazimba eyoko eri muzimba yaki oba te ne paalimenti abantu 15 n'omusobyo bwe yalibadde ayagala okukendeeza baminisita alega nti mbakendeezezza kubanga bonna baminisita baalina tebalina kye bakola
etteeka ly'ettaka etteeka ly'emmwanyi bwe lyabadde lizi yamaze bayita oba balina omugaso lwaki yabayise baali badde batesse ne beemalirira kitegeeza tebakola ki tebaliiwo mu kifaananyi ky'eggwanga Uganda no singa babadde bayimiridde ku magulu abiri tebaaligenzeewo okubayita kubakuutira nakubagamba nti njagala kino kitegeeza ye asobola okumala buli kintu kyonna nze muwagira ne sikuwagira ajjeyo bamemba ba paalimenti akendeze ku RDC be akendeze ku baadvisor be akendeze ku baminisita kubanga yenna nnyini buli ki era tabuzaabuza ensi buli kintu kyonna kyonna kigenze mu meesi mu expense y'eggwanga kimukwatako butereevu. Weesiimye mattu oli wa mukisa okukira abalala. Omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana. Ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa, apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada. Okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo, property management n'abasaveya abakugu abataakufere. Twekwate ku nsonga zonna ezekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo. Kati pazo y'eby'ettaka ebadde okukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe. Tukubire ku noti 773-824-79 oba noti 773-206-580 noti oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited, tutuukiriza birooto. Nze Hajji simwogerere omuwandiisi ate era omuzannyi w'emizannyo. Mu bitabo by'empandiika bikwatagana ku bulamu bwaffe obwa bulijjo oba nga muluyita Sociopolitical and Economic. Oyinza okusoma ebitabo byange nga otusinkana ku WhatsApp yaffe eri 0756 126515 nga osobola okusasula $1.5 buli mwezi. Waliwo comments oba $2 nga omutali comments. N'awalala oyinza otusinkana ku Amazon ku Simogere Ashraf Kindle. Nkwaniriza nnyo otusinkane era n'ebitabo byaffe osobola bifuna hard copies okuva ku Mukono Bookshop oba okulagiriza ku WhatsApp namba eyo oba enamba yaffe eyo gye nkuwadde. Nkwagala nnyo. Uganda Eyenkya. Kale abalungi abali ku mukutu tubaaniriza olw'eggulo amakya kawungeezi ettuntu ly'olwaleero mwebale kutugoberera n'okuwaayo feedback oba comment ze muteekako mbeebaliza ddala mukola kya ttendo nnyo era mutuwa essuubi n'essanyu okukakasa nti ddala kituufu emikutu gino egya social media ye future egenda okubeera nga eyisibwako balwe lutindo olugenda okuyisibwako ebiteeso eby'enkizo okukubaganya ebirowoozo okutaliimu yadde kyenkubiira kutya nakulagirwa nti ekyo tokiteekayo kino kijjeeyo kitusanyusa ate era namwe bannansi ne mufuna omwagaanya okukubaganya ebirowoozo nga tebigenda nti ate kugibwayo ate kukunoonya so bintu birungi social media tugyembrace nze ate era nekikakasibwa nti tusobola ogikozesaako ebintu ebiganyula eggwanga Uganda n'ensi yonna. Nze muzukulu wa Gamuga Moses Wamala nkomyewo n'ekitange mukadde wange Hajji Kizito Kalole. Tubeera ffenna ku nsonga z'ebyafaayo musajja munnabyafaayo ate era veterani y'omu ku abo abateeka ettoffaali bwe bagenda mu nsiko okuleeta gavumenti eriko. So twogera na veteran. Ekyokubiri senior citizen emyaka gino gyalimu n'ebintu byakoze tetusobola kugamba nti twabikoze emyaka gyaffe no toffaali yatadde ku ggwanga. So his seniority lies in okuzimba eggwanga n'ekyo yakola okubeera nga bonna baali bagenze okulaba nga bateeka ettoffaali ggwanga Uganda era sina gwe nnenya olw'ensonga baali baagala nkyukakyuka nga naffe abavubuka bwe tuli essaawa eno era simunenya kitange naye ebintu engeri gyabiramu ensangi zinalaba nga ebyabatwala mu nsiko nedda baasi yava dda
ku musingi oba ku luguudo yavaako dda. Hajji ono waliwo ne yambuuza nanga nti nkyagala nnyo mikutu gino abantu ne tuba hiring for their service. Hajji engineer muzimbi omukugu, so omuntu gwe wenna ng'olina ekizimbe oba kukubira plan okukolera ki, ekyo nkyogera from an informed perspective point of view. Mumanyi nga engineer omukugu omutendeke, yes, weetaaga okuzimbira, weetaaga construction ya nyumba ya kizimbe ki, Hajji Kizito Muhammad ono obukugu abulina. Waliwo omusajja ali Canada yambuuza naye Hajji bw'aba abuza abakola mirimu ki? Emugamba Hajji mukozi wa musajja engineer era nkyagala nnyo abantu beetaza ku mikutu gino. You hire them kuba they are professionals. Kyekinsanyusa ku mukutu guno seeta muntu atalina mulimu, era njagala nnyo bw'abazze ettofali etuyinza omugattako ng'omukutu emirimu egyo bwe tugibawa ate era gye gimusobozesa naye obudde bwo bukompasetinga n'okugamba nti asobola okunoonyeza abaana amata n'ebirala byonna. Kale awo tusobola okubeera nga essimu ye kweri osobola okugifuna mwogerezeganyaamuuko ku nsonga ezitali zimu, ebyafaayo bwe tuba twogera ku byenfuna, byanjigiza bintu bingi. Musajja ali resourceful nnyo. Kale emboozi gye tugenda okwogerako ekyagenda mu maaso eya Mmwanyi, Uganda Coffee Development Authority wetwogerera kati yadissolvingiddwa okuyita mu National Coffee Bill Amendment 2024 erindiridde omukulembeze w'eggwanga okussaako omukono. Bino byonna bikolebwa mu kaweefube yatandika omwaka gwa 2019 kabineti bwe yatuula nekkiriza, naye okusinga ddala kya mu 2021 Feb kabineti bwe yatuula nekkiriza nti ebitongole ebimu bigattibwe ebifaananya emirimu n'ebyo ebiri mu ministries, departments and agencies zigattibwe kye bayita merger oba rationalizing. So ekigenze maaso mu parliament otandikira 20 mwaka lwekaggwa 2022 bitongole nga UNRA, UWEC, Uganda Wildlife Education Center, bingi by the way ebigenze nga bimiribwa n'okuteekebwa mu ministries zino ennene. Kati olwaleero Hajji nja kumubuuza ekyateesaawo ministries zino, agencies obyawula ministry, agents ne department ku ntandikwa baali balabye eki. UCDA okujja ku ntandikwa ate essaawa ne bagijjawo kitegeeza ki? So awe tuli ebitongole bimu ebigattibwa yadde nga bannansi bangi. Ne UNRA waliwo abaga UNRA eno kagina abadde tatambudde bubi, andigize tumwongere funding. UCDA bannansi ekyemmwanyi ne baga So President Museveni n'ateeka buli kimu n'abaka ba parliament ne caucus n'agiyita ekyabadde kino twala emyaka 3 n'abaga kati nedda mugidissolvingirewo egende. Obusungu buno butegeeza ki? Hajji yayinza okutegeera mukulu munne Yoweri Kaguta Museveni gwe yavugako ku ggaali, naye eggaali yo simanyi omukulu akitagize. Ggaali nagimulekera budde bugenze, sikyagyetaaga, tekyasobola kudda. Eggaali wagivaako? Nagivaako 2004 nakoma eggaali oyo nagivaako. Nakoma mu meetinga conference center awo twamiitinga, byaŋŋamba ne mbitegeera era eggaali nengireka. N'omwesonyiwa. So kunamuze kuba tulaba ku mukutu Hajji. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emirembe begibeere gye muli mwenna bekikwatako, nsanyusa obbawuliza abaleta comment. Waliwo comment gye nalaba yawabula n'agamba nti nowere eba Christmas. Akantu ako nakasanyukira, naye ekigambo ekyo nakifuna mu buto nga boogera nowere, ndowooza bagyogerera mu Christmas nengipiikingira mu ki. So kinzizaamu ama nkitegeeza nti mu following antubalaba. Yes, era gwe nakasoma I was so happy. Ninga nti osabako olaba omuntu ateesenga kino ali concerned. Program yagira batenga kyali walanyo program yagira sawa. Kyokubiri ntumira mikwano gyange waliwo abali Panama, nina mikwano gyange bansuubiza bagenda kunsirikira invitation ngende mpumuleke Panama eyo ku beach, naye mbagamba bagenda kumpaamu obudde, njagala kukola trip yange nga yesembayo ku nsi. Bana bakyapadde obuyinza, njagala kuyitako mu America. Ngende kensi gye nsinga okwagala okutuukamu ebyafaayo, nfuna ebifaananyi byayo, mireke ku documentary yange ecuba yoke malire Panama.
then wenve Panama ngwe Bungereza nkomewe Uganda. That's my last trip wendowooza. Wakalambula ensi meka Hajji? Okay. Si nyingi ezitambudde mu nnyo. Africa nyinza okubanga nyinamu ensi 35 Africa nga yo. Kati Bulaayi ya 5 mu 4 yes. Nyinza okuba mu ensi 35. Kati ate Bulaayi nyinza okubanga ndi mu ensi 15. Oh my God. Yo so kutambula ntambudde. Ni bintu bimanyi. Ate ntambudde okuva mbuto kitange yantambuza nyeera mbuto. Bali nesize nagera mu ngakyali mwana muto ne kitange. Ate bwenze nga nvubuka nga ndi muvubuka mutu ntambudde Africa eno. So okutambula ntambudde era sina kipya. Era sina wengwa ngimbera so excited no. Tewali byonna bipya wano. Tewali kipya gyendi. So kitufu okuga nti byolabyo birabye ekyokubiri owe Canada agambi akola ki? Munange owe Canada oba oli mutabani oli muto wange oba oli mukulu wange oba oli mama wange ndi musajja muzimbi mu kibuga Kampala n'emiriraano nyizo kubanga namukate ebizimbe 5 ebitandika ng'ogyeko mu bangalo ebitandika ne kalina emu ku 2 ogenda ku kalina 8 kyasembe ekine kyenkyazimbye kya kalina 8 so ekyokuzibala kiinaako bulwadde ekyo bw'aba abuuzi ekyo kyekyo era nkyagala nnyo abantu bakumpeera emirimu njaga nnyo baleete tubakolere tewalina buzibu garanti weeziri n'abaagala okulambulako n'okubalambulizaako ku mutimbagano basobola okulambula nti nga okulambula ebizimbe ku mutimbagano osobola obbawa nebagwirakawo nebagendakawo nebalaba ki nebalaba ku ki nebirala byaliko okwo era abalala bampa ku mirimu nga basinziira ku ebyo byaliko okwo yesebo so ekyo kyebadde abuuza kyekyo n'okuba nti ndi musajja era mulimi ngendako ewa kitange eyo okumuyambayambako kiki emirimu gyenkola kale tugende buterevu yes emirimu gyokola tugifunye bunyo musajja mulimi jova kitange musajja mulimi Mmwanyi ekyaliyo Mmwanyi teri Mmwanyi kugamba etandika butandise edda mbuzi ekomawo bukomi katudde ku kigambo kye bayita Mmwanyi n'ebirime tuleme kwesiba ku Mmwanyi yokka ebirime bingi ebiweddewo mu 1903 yes katudde emabega mu 18 nga batandika okuzimba kye bayitanga Uganda leerwe eyo leerwe gye mulaba eva Mombasa teyali ye Mombasa yali yawa Uganda leerwe yali ejja wano kugenda kukima kopa eyo leero bagizimba nejjeggwalo getuuka ekasesi tuuka wano mu 1906 nejja wano neyitamu negenda wa ekirembe negende kasese era emu ku station ezali zisinga okuba ennungi mu East Africa yali Kamwenga awo naye bw'otooka Kamwenga okaabirawo kakati ekyo kikikolaga bulazi nti ebyobulimi tebibadde nti bitandise ku mulembe gwa Museveni kati 1903 omusajja bamuyitanga Bolapu yaleeta kye bayita pamba abazungu nga baagala raw materials nga mu Uganda bagenda okukyesanga nga Uganda wano twalina ettaka eddungi era eryaliko pamba eyali omulungi era consignment esooka okuva mu ggwanga Uganda akiwakanya akiddamu n'akomentinga twatwala ettani 3 eza pamba nga Uganda leero yezitwale Mombasa ye first consignment ya leerwe yali ya pamba agenda Mombasa agenda Bungereza agenda Mombasa then agende Bungereza kakati bakitaffe okulima balima era bali baagala naye mulumbi babalimisa ebyempaka kuba kati Mmwanyi mu kusooka tebasooka girima era kyovola tebagiyita kibooko yabakubya ku miggo oluvannyuma ne bagitegeera nti Mmwanyi erimu ki erimu ssente emu gye tulabawo zino Robusta Arabica naye kibooko yaffe kati gyolaba eyo yennyini kati gyolaba Robusta coffee ekigiyisa mu Buganda kibooko abantu bagibakubira mulimu ebintu ebyakubya abantu nga bwolaba akamugwanya toilet nabwo bwakubye ku bantu mulimu ebintu byabyo byekifuba naye oluvannyuma ne beeriyo omugaso ki ng'okulima ogwo gwali mulembe gwani ogubakubya ogwo mulembe gwali gwa Ssekabaka wansi mu Mesuuna ne tujja eno mu maaso kakati bwe tumala okubeera awo nti Mmwanyi pamba tumulimye waali atandise okugenda e Bungereza Mmwanyi yatandika okulimwa mu 1920 Mmwanyi badde weeri so pamba y'omuko ebyo byasooka Mmwanyi ekyo kyali kyabugagga nakyo kyamaanyi nnyo n'ekikwewuunyisa ate ne gavumenti ekyogerako era neebaza omwami Kaasina bagenda wala bamuyita Amdan Khan nze mwebaza y'omu ku bayimirizaawo pamba wa Uganda ng'omuntu
era amuteesemu ssente nnyingi nnyo naddala eyo wansi wa Ekaseese gyali. Kakati Pamba we bw'amala okubeerawo emmwanyi zizze, bakitaffe balimye emmwanyi, bwe balima emmwanyi abazungu bazze batandise okukola amaduuka baidina Visiram bali mu kibuga Kampala bakoze amaduuka. Kankiddemu kino ekintu nakyogerako nga ndiko ne mutabani wange Dini Robo Saava. Abazungu abayindi abajja wano bajja kuzimba leerwe, bajja bapoota gaali ya mukka. Bwe bajja okubeera wano abazungu ne babeeyambisa okubakozesa, babeeyambisa okusobola okuganyulwa mu Afrika, ne batandika okukola amaduuka. Abasajja bonna abazimba amaduuka baali bapoota era tebalina ssente abamu, naye obukumpanya bwe bakozesanga beeyambisa omuzungu mu kupima emmwanyi. Kubanga bwe nkutwala kati toli mutabani wange, bwe nakutwala nga mweje emyaka ng'okwata ekkalaamu nga buli kutiya egwa okola ki opima nga tugenda okumaliriza nga tufunye tani 2 ez'emmwanyi nga mugende kavuo kyako kasigaze nga mugenda time ng'etuuka okola ki ey'okusasula ng'okomawo ne kavuo kya muzeeyi ngenda ne vocha yange bampe eki ngamba sula ti tani wapima tani meka tani 2 n'aseka n'ogamba lwaki omusajja ono akoze eki ansekeredde n'agamba okakasaako tani 2 nti kalera banze siyinza kubba gwe sula nti walina tani 2 ne kilo 5 ani yabala mutabani kati asoma mutabani wo nti talina magezi muzeeyi ng'omusajja ono amuwa kilo tani 2 ne kilo 10 kilo 15 amuwadde byabwere naye ng'ekyalimu emabega kugoba mwana butadda mu kupima ku consignment ekola ki kati muzeeyi bw'agyeka nga nkugani mayanja oyinza otya okuba omusiro okutuuka ku kino lwaki nkuweerera wapima tani meka 12 kyogamba ono omusajja musiru okumpa 0 kilo 5 ebyayiseewo kati tetujja kudda tetuddayo ffenna ng'alyoka akukola ekyawalugabi okuva ku olwo tozaayo muki 2 abizza mu ddakiika buddakiika bwe batwe babbanga baki bajjajjaffe yagiranga n'agera emizaani ey'omugwu eyo n'agiwanika n'awogera bw'ati n'agikuba eviivi wano solalengera abazemmeka n'ayongera okugulu wano ekola ki naye kwayongerere kuno kilo 5 gagenze kilo 3 gakoze eki naye mwanyi enaku zo ntakyazitowa bulungi sola kiki mwanyi tayanika bulungi abadde ki mwanyi ono ganto agikubira wano wansi kane bajja babba baki kati abasajja abaalimu abagezigezi bamusaazi bagustino kamia ne bagana nedda titukyayagala kukola ki twagala kwetwalira ki mwanyi ne Pamba ne bateekawo embeera omuzungu n'ateekawo embeera nga bwolaba gavumenti olwaliwo yateeseewo embeera mu paalimenti ekyo si kipya muzungu yateekawo embeera ku bakamira baasibwa ne bano bemuwulira nti baabayodde mu paalimenti ekyo si kipya bakyakubwa n'emirembe emirala bakyakola ki omuzungu yabakwata bakamira abasiba ng'ekibasibya kyakaidi mu namba 8 balinga mu mutego gw'eddembe katwawo olwalero omuzungu akomyewo omuzungu teyagenda ali mu muddugavu omuzungu yasigalawo entebe yali nyumba ya gavana yamwafugira ani afugirayo muddugavu omuzungu yagenda mu kkala polisi yasikola ki yasigalawo kyova olaba nti kiri ekyakubya bagasitani mwana mu 8 kyakomyewo jjo bali bateesa baagala kwesunsulira Pamba babyekolere buli obubbi bususse exactly ne batuterawo bagasoka bateekawo embeera ne bamusiba ne bateekawo boy ne bagamba temuddamu kugula ki basooka n'okusiba Buganda ne bagamba temuddamu kugula kintu kya muzungu kyonna na muyindi embago n'ebeerawo Buganda yali ekyali bumu ng'etambulira wamu n'amawanga agasigaddewo okkakkana nga bawiniizi ne batuma ssente Buganda neteekawo tikiti etandika ku nusu 2 mpaka 2 awo nga tetunagenda mu kya Uganda tuli mu Buganda tukyali mu Buganda naye ekyo kyonna kyali kya ggwanga Uganda kubanga waliwo Bugisi Cooperative Union ebintu byonna gonna gaali gegase naye nga yingini ye Buganda Buganda etegeera before amawanga amalala okukola ki ekyo kiriko iso kiyinza okunyiiza abantu abatuwuliriza naye akiganda nga mpitanga buyisi ntitula butuuzi ntukola ki netwennyonnyola ebyokulabirako weebiri okitegeera civilization atandikira wano ekyo kiri mu nsi yonna kimanyiddwa kati omuzungu ono bw'amala okuwangulwa ateekawo embeera atumma ssente abaganda baiteekerawo tikiti bakuŋŋaanya ssente ekyo kiggwawo abasajja bakame bawangula ki tuteekawo
okutandika okwetwalira be baganda mubava okuyimba oluyimba tewalulirako gyogenda olubuuza ejjajjaawo baaga ekyuma ekya boola nekyenyola nekyedigida boola ye bolapo kyekyuma ekyakubanga pamba oluyimba lwaliwo nange nalusanga lwakubwayo myaka gyana naye naluwulirako mu bijuku bokisi kuba weffe nakulabye twatwetolola zijuku bokisi bali basajja bakyakazi kakati ekyo kyuma kyaliwo gundi byeyalinga ayimbako erikyama wamala kakati pamba ne bawangula tutandika okwetwalira ki okutwalira Mmwanyi pamba tumutwala tulina linti marketing board ezo linti abaganda olutalo bannayuganda olutalo yes baluwangula bamala okuluwangula ne tubikola kati bamala oluwangula ne waddawo olutalo olulala agirinda kontwala mpola factors kye zabaletera okuwangula olutalo olwo bo baali bumu bakkiriza musaazi yasibwa n'agaana okugondera bamugondeza bamugamba yabigaana n'agamba abaganda nga yiba mu kukomera temuddamu kugula kintu kyonna amaduuka ataani yali gaguzeemu bagenda okulanga omuzungu takyalina kyakola ki omuzungu yalinga mubi naye yanguwa okukyusa goolo ye tafiira mu kintu ayanguwa okukyusa ki ng'akyusa olaba nti badduka wano ne batulekera bannaffe okutuwa obwetwaze tebakyagala naye banguwa okumanya embeera ekyuse enswa bwekyusa envubo nga naawe okola ki omuzungu olwo olugero lw'ekiganda yalukwata nnyo kati tebakola ki bano bakame bamala okuwangula ne wajjawo ate omugomi omulala abasajja baali batuzimbira olaba ku paaka awo ku buduuka buli mu paaka kuzigenda entebe ago emaduuka g'abaganda agasooka ge batuzimbira abasajja bamusimu kubira bakayondo ne bagala nedda twagala amaduuka Kampala Road ogwo nagwo ne gubeera mugomyo bannansi basituse naffe twagala eri lwaki mu Kampala Road tetekayo ki kayondo yateekawo edduuka awo eriri waggulu kipamba tumulima ate lwaki gwamututwalira exactly ne bateekawo edduuka awo eriri ne wano paaka ya Sudiri gyolaba olaba wano ku Kureni Bank bulungi nnyo olaba parking eyo eri edduuka ly'omusajja bamuyitanga mu simu kubira eryasooka ku Kampala Road abaganda batandise okukola ki kaakati bwe tumala okuvaayo tuvudde mu budimu bw'ennamba 48 tutandise okujja meefuga bwe twefuga Mmwanyi yaliwo bwe tumala okwefuga 1962 ne batandika okuleeta Mmwanyi okugiyongeramu n'amateeka gaayo bwe bateekawo amateeka gaayo mu 1963 bateekawo omusolo naye ng'omusolo ogwo gukuŋŋaanyizibwa ku lw'abannansi Buganda, Ankole, Bugisu, Bukedi, Lango, amanga gonna odeno wansi eno Fort Portal eyo ne bakuŋŋaanya ssente state zonna ne baga tulina okufuna etteeka lizeewo wabeeteeka okubeerawo ekitongole kuba kati gikwera wali mu kutwala buli muntu atwala byakola ki musaaza atutte tamanyi kyatutte Bungereza baagala kino ate gwe otutte Mmwanyi muwuludde buwuluzi ne baga tulina okubeerawo n'embeera enkola ne bagula ika 27 ebugoloobi bagula ika 27 sente ze bakuŋŋaanya baafuna kakadde kamu ndowooza kaali kakadde kamu n'emitwalo 48 akapawundi ne bagula ika bugoloobi ne bazimbawo ekyo ekyuma omwaka ogujjukira 1963 kibi ne bakizimba bwamala okuzimba ekyuma 1963 ne bazimba ekizimbe kino ekiri wano kiri awo nga ku posta nkyerabidde posta wano va ku posta ngodde ne bakiyita batya Hamba House ezo ezimu ku ssente ezo ze zazimbaawo nekiri ekizimbe kikyo Farmers House omanyi bakimayita kizimbe kyabalimi ezo ze ssente naye olwaleero simanyi nanyini Farmers House naye ngaezo ze ssente 1963 era bugolo bamugulawo 1967 nga yatwala kulabirira cooperative ziri zonna zikuŋŋaanya ne zikola ki ne zireetaawo era Mmwanyi ya Uganda tebagibwako katale k'ensi yonna nti balese substandard no amateeka gaaliwo nze ndi omu kubakeberanga Mmwanyi kitange yali agula Mmwanyi taata yali yanjigiriza Mmwanyi ng'okebeza ebintu ebyo erinnya lino oliraba eryawansi amanjo gano gakebere Mmwanyi first class ng'oluma nnume nomugagenda tupime ne makansi kitange yali yanjigiriza nga alina sitowa era nga abataka bajja
oba oli awo nga zine azeeyo n'agamba n'aleetayo mu kibatu n'omukebe n'ogamba naye n'oga kanzije n'ovuga akagaali n'otuka ku lujja n'okwata wali n'oluma n'omugaali leeta bapime tewali ze baagobako ng'obumu weebuli n'okutegera kukola ki weekuli kati ezo emmwanyi ze baakola mu biseera byegyo emyaka gy'enkaaga mwe mwava basajja bonna okugaggawala ne batandika okuzimba amayumba g'amabaati okitegedde abayini ne babongera n'obayambako ne batandika nga okugula abantu okwokya ennyumba zaabwe abayindi bayukya nnyo ennyumba z'abajjajjaffe ez'essubi baagala baguza amabaati kino kiveewo enkola y'ennaku zino baali banoonyamu bizinesi naye nga ate bayamba bugunjufu naffe ki enkola y'ennaku zino nti bwe oyagala ekizimba kyawo bwekati tukola ki ne bazimba ennyumba z'amabaati ne bagula pikipiki mwanyi z'abala nze mbamanyi ewaffe ekibuga wali omusajja bamuyitanga kunsa abasajja bakagulire omusajja omulala bamuyitanga yalinga bukulu ekateera isuzo nagirabako mu 7 pya twatuva kampani taata nayimirirawo bukulu agireese taata avuga Diana bukulu agireese empyatto ku digiti agigudde si yonna gyetunulidde enzigi zirimu n'obuveera tewali amubanya n'ogu ekateera waliwo ekyuma ky'emmwanyi tekiriiwo olwaleero ekibuga waliwo ekyuma ky'emmwanyi tekikola ki ewaffe lwamata webanzaala waliwo ekyuma ky'emmwanyi ate nga kyamutindo nnyo kyo kyatwalanga mbisi kyalinga kyamusaba bamuyitanga musisi ne pata nawe sinza mujjukira era saamumanya naye taata oyo ateeka okuba nga amukola ki yamumanyi yali muvuka wakati w'emyaka 2 tatangaawo biseera ebyo naye ateeka okuba nga amanyi omusajja era lumungi amubuuza ekyo ekyuma kyali lwamata nga kitwala emmwanyi ki ekyuma nkimanyi bulungi ne bwe kyatambulanga kubanga kyali kiriraanye ekibanja kya jjajjange azaala mmange nga waliwo tuzanyira nga kitambula ne mugoberera amazzi ne gayitamu nga bwegati mugera mugoberera wansi bige ngero kulanga emmwanyi ekeri wansi bwe bityo nga konvuya bwe zikola ki bwe zitambula nga muvaamu emmwanyi olumusitinga nkalu ebyo natwabirina mu 1968 abaganda bagaggawadde muteesa taliiwo ali mu waŋŋangusi batandise okufuna amaki gavumenti etandise okwekengera essente za Buganda amawaggali geeyongera n'agisaako omusolo obote fitina ezeebeera mu central gavumenti ku Buganda nnene nnyo ne ku bannayuganda naye omusolo ogwo yakuteeka ku Buganda noti Uganda ku kibooko yaffe eno arabika tebagiteekako ki musolo yali kwene eri eyaffe ku kinaana nga tusigaza 7 oba 65 bakina ku 10 nga tusigaza 75 bakinaano oba 65 bwendala ziragawa bazitwala nga tusigaza 25 oba 2 gavumenti ngezitwala ebanyiye sabotage so Buganda okwekyawa ebbeeyi olaba nga notuka n'ogwama amaanyi nga era bwolaba ekiseera bwe kyatuuka ne batema emmwanyi so kyova olaba nti Obote nina bye namusonyiira namukyawanga Omuganda okutabaala Buganda naye bimu ne mwagalanga Munnayuganda okwagala Uganda kuba mulimu ebintu byatajjawo Bugolo byabaddewo yadde bitojja okuyajja nabbamu ziyabbamu naye Bugolo byakola ki ebyuma byonna byali upgraded ebyuma kyennamunkekeera West Mengo Masaka Growers Emitiana otekera ng'emmwanyi ziwamala hati kino kiberekiyo Obote talina bintu biyabba okudistroying oba okutaataaganya yalwanagana ng'abakulu n'abakulu ab'Oluganda be balwanagana Obote yalwanagana ne mukulu munne Muteesa ebyo bibeerawo naye era Obote kimu tukyayisa ng'Abaganda byankaga mu mukaaga tewali akyawa Obote ng'amukyayira ku bintu bya ggwanga Uganda oyo aba mukyamu nti yasuula nnyo eggwanga era ekintu ekyo nakyogerako nga ne mubulanga emenenga abannaye nti mujja kunsonyiwa Obote ng'Omuganda simwetaaga naye nga Munnayuganda mukola ki ayina bye tulekera kubanga parastate zino zonna zasigalawo Kirembe Mines yaliwo twagisigaza ekyo kya bugagga tuleme kutunda kofi yekka ne Kirembe Mines kyali kya bugagga kya Uganda twafisangako twalinanga kye bayitanga ensogasoga simanyi bagiyitana mu Luzungu njerabidde ensogasoga wali ogirabyeko eyo ensogasoga jjajjanga mwe yafunanga ssente yalimanga ensogasoga n'alima pamba n'alima entungo n'emmwanyi kati emisiri giri luddawa tebabawanga na seedlings nga tebazigabira bantu endokwa ekyobugagga okingabirako otya bwe majala kufuna ssente lwaki ompe emmwanyi lwaki sigula mmwanyi n'ensimba mmwanyi gwe lwaki osalawo ompe emmwanyi muleke kutufuula bamasikini kikoze ekina kutulemaza mikono ayagala okusimba emmwanyi lwaki osaba emmwanyi
lwaki bakuwa kyekitufudde okuba embwa mu nsi yaffe butategeera mukazi gwe bawa sajja tebamuwa ate omukazi omuwa omwagala gwotoyagala tokola ki tumuwa negwe oli musajja sifunye seedlings ani akuyamba gwe omusajja mwe muvudde n'emize gino emibi abaana baffe bakozesa ebintu ebitakola ki ebitetuukiridde kuweebwa eyitibwa castor seed oil plant. Exactly. Yeah, castor kakati seed. ezo ensogasoga zakolebwanga bazikolangamu ne butto wano ensogasoga twalinanga ezo epamba nga okyavudde ku mmwanyi pamba linti marketing board yakolanga ne sabuni bamuyitanga ddimi lya ng'ombe tewamulabako yabanga wa bbulu ne white bwatyo oyo samulako n'erinnya ndiwulira lyayogerwange kakati ebyo byonna byaliwo twalinanga coffee brown coffee nga plant weeri ebugoloobi nga tugenda kukola coffee bugoloobi ngambye ika zali zisobamu abi ziriwo nakati weeziri bagabananga bani ebyo jja kibuuza bannanyini gavumenti yiika ziri 27 nakati ettaka teritambula goyinza kati baleka bane balitwala ebungereza ettaka weeriri awo bajja kubuuza enkya wamala wano wafunawo tekyekibuuzo kyokka ekijja okubeerawo ttaka lyali lya yes 27 lya bannayuganda si baganda yes bannayuganda bonna ng'obagase ki bannanyini bugoloobi yo eri mukati bagagga betulabe bazinga exactly farmers house manyinyiniyo ambers house ali amanyi sente siza gwanga Uganda za farmers house za basajja bannayuganda bannanyini ki Mmwanyi bino ne byava mu bizimbe byalimu kuva mu byobulimi bya bulimi kakati obukuusa obuze bubeera mu nsi bwe bujja bulowoozesa abantu ate ekikulu muzungu yagamba ekigambo tibwoba oyagala okukweka omuddugavu ekintu kiwandiike kiteeke mu buwandiike abaana bonna abasinga obungi wamala tebamanyi si lwa butaaga tebaali badde basobola okumanya naye tebaagala kukola ki kyekigambo muzungu kyeyakola ki ebintu byenjogera si byadda ne boogenda okubinoonya mu akayivu zonna gyebiri boogera Makerere gyebiri boogera ku paalimenti weebiri ne bodda ku mitimbagano gye mulina kati olwaleero ebintu ebimu mu ebiri kujjako mulimu message zosanga olumu ng'oli alimbyemu mubeeramu bintu byosobola oga nti eno message yayiteekako yali mwana gundi yateekako kiki kufuna ki view naye nga si kituufu kwana bimu ebiri lwaki abantu bedda Hajji ekibuuzo kino kikulu nange ndi omuno by the way manyi nagisomerako ku buto bwange buno kuba yali awo ekyaliwo muzeeyi ng'ewaka yekazaali weziri naye taata wange basenga baani bagisomeddeko bagagga bangi Mmwanyi be yaleeta oba be yakola kiki ekyasobozesa abantu okugaggawalira ku Mmwanyi ebiseera ebyo kakati ekyasobozesa abantu ebyaliwo ebintu ebyenjawulo factors zaaliwo tezaali nnene Mmwanyi is a black gold n'omuzungu yabaga nti eyo black gold yammwe tuve ku gold ow'omuttaka black gold ye Mmwanyi tugyenywera ffe ffennyini abazungu bagyagala ate Katonda agenda tuwa ekintu ekitagenda kuggwaawo Mmwanyi y'eggwanga Uganda ye Mmwanyi esinga okuba n'akawuwo konna mu nsi genda okigogoli ng'ojja kifuna Hajji sinza kuwakana kuba ne sabiti gye tukubye emabega okuyita mu kitongole kya UCDA bannayuganda bagenze mu Falansa bawangudde emidaali egya zaabu egya kikomo be basinze kakati enyinyi abasajja bagula Mmwanyi okuva gye bavudde Panama, Costa Rica, Brazil ne bava gye bavudde bonna Sri Lanka bwe bagitwala wali ng'eya Uganda ekola ki bayiwa muli ng'egatta biri ng'ereeta kaki ng'edda ku market bali balina Mmwanyi ebireriya naye nga mwasigamba kiriya nti temuli nsigo mweri test twalinanga kawa bamukoleranga wakaliga bamitanga wakawomera ng'alina kawosi kawuliranga nako factory yali awo musajja yalinga adda Muganda sikyamujjukira naye yakolanga ki kakati olwaleero efiti ne zijje zibaawo ezo zezizze zimalawo ebintu byaffe sebusiro bwanjoka bottannyini bwo Hajji Mmwanyi luli eri eva etya mu mikono gy'abannansi ku mirembe kuba kino gyo okutuwa history nga tunatuuka wano kinsanyusiza emirembe Mmwanyi okuva ku mikono gy'abannansi bwe tuyingira wano mu 1900 obote Mmwanyi yagigabira gundi naye nga esigadde ekyatambula mu process oyita ojooka agifunamu naye nga ekyatambulira mu process nga bannansi bakyaginako nebino ekitongole kya coffee marketing board nezigundi kubanga ziri zonna zolaba zi society ze Namunkekeera
Wamala West Mengo otaiko banyankole kweterana Bugisu ebyo bye bitongole byageranga katosi tetwali nga tewali kintu kikuuma Mmwanyi nga butagula Mmwanyi mu ndebe Mmwanyi tefuluma mu kitundu era bwe banfuno najigoba ku kyuma kino kitegeza yakuyiwa kakati olwalo mfubutoka nenyingire ebulemezi nentike Mmwanyi zange mu ndebe nenzivuga nenzilete Kampala obande sebereria obande sechi kakati awa Mmwanyi wetandikira okukola ki bwe tujja mu 1996 twajja ne tutandika okugamba nti tujjeewo ebintu ebyasangwawo mu kyo mu kitwajjawo ye Coffee Marketing Board kino kibeere ku record Hajji mulembe gwa Idi Amini bakulembeze bali emabega yonna ebintu byajjanga bisikirwa bijjawo bukulembeze busikira buzinga oli agenda bugenzi obote yajibwako obote yajibwako Amini atandika okutambuza Mmwanyi nga bwekola ki ne bagisimagolinga nge Mmwanyi yaffe negenda nge Kenya abantu bonna abebugerera abayitaawo bonna bagagawulira ku Mmwanyi kubanga Amini yali strict nnyo nolaba jovola bandi kutuzzemu akatono nnyo bwe yali akoma economy tolinyisa ki wano waliwo omusajja ali awo azala batabani bana abagagga webugerere bamuyitanga Hajji Masudi yayongeza sente mu sukali nasibedde okwo mwaka mulamba Amini musajja musiraamu munne nga mugagga muyitirivu mwaka mulamba teyagula dduuka kuongeza muki kati strictness ye yali mu aba bakulembeze yali asobola okukuuma ebintu byaffe nga bikola ki kati bwe tujja mu 1996 tutandika okugenda nga tukyusa ebintu twagala okukyusa isolo w'eggwanga tufuuke ntulibadde banjawulo twagala okuleeta kye twayogerako it's not a mere change of God, it's fundamental change. N'ebitugasa twagala bikyusa nga bonoga nti tujja kukyusa omusajja afuuka omuki omukyala kitasoboka twatandika okujja Coffee Marketing Board ne tutandika okuleeta abasuubuze b'Emmwanyi ne bafuuka nga bannannyini mwe mugira bazigoti mwe mugira ba Muhammadu Nsamba mwe mugira Bakyagulanyi Emmwanyi netandika okugulibwa obutereevu ku muntu egulibwa mu ndebe tekyali anoonyereza okitegedde olwo Mmwanyi evudde emikono gy'ekitongole kigikola ki yankufuna Hajji ebyendebe mbijjukira bulungi kati awo ebibiina ebyo bitegedde Abakyagulanyi Bakatozigoti otekeko Muhammadu Nsamba kyali musajja mulamu onansonyiwa Hajji okubuuza ebingi ngeri yatambulanga etya ekyendebe nkijjukira process chain yatambulanga etya process Mmwanyi kati kankuddize Mmwanyi mu ewa kitange Sulaiman Musuke yali musajja nga agule Mmwanyi kati kale kaluga nti yalinga akuŋŋanya Mmwanyi z'ab'ekitundu mu kyalo nga temusobola kujja muntu yenna kugula mu ndebe ya Mmwanyi talina gyagitwala era nga toyinza kujja noga nti tuzedde mmotoka y'Emmwanyi ogijjeewa nga toyinza kukwata Mmwanyi kugenda kuzitwala Kiboga ku kyuma nga siggwe essula Wamala kubanga siggwe okuŋŋanya ki ezo zivaawa tebajja zitwala omutindo kyali kati nga bakimanyi nti sitoowa kyesimanyi bagitanga yatane bagite ya sitoowa namba 2 baye kyekumbya kwebeera nga ssula yalina okutwala Emmwanyi z'ekyo ekitundu n'owo mu kizinga buli wa muzinga niye yalina okutwala Emmwanyi zaawa n'ab'omulujja n'abala okugenda okugattagatta balina okutwala Emmwanyi Kateera kakati nga tewali gamba nti waliwo fuluuka omutindo guba gumu ate jjukira Emmwanyi okujja mu sitoowa ewa ssula emala keberwa okitegedde era ninako waliwo yazireeta sikyamujjukira yaleeta ekkutiya zaali awo nga 20 taata agenda ozikebera nga tezikaze bulungi yazimwanisizaawo ewaka ewaffe twalina olujja lunene nnyo n'amugamba yanika awo Emmwanyi n'amuwa n'abavubuka baafa namuwa mukojja wange yakafa wali awo Sali n'omulala wali akyali mulamu Tamale akyali mulamu wali awo kojja wange n'abagamba muyambekaawo nga be balandinga sitoowa yaliko kojjange Tamale kuliko Sali kuliko mukulu wange Muhammad Kyalimpa kuliko Abudu Mbonye abaaliwo awo sajja bapakasa abamanyi bansanze batwale be baali bahandolinga ki Emmwanyi kati nga tolina bwoyinza kutwala Mmwanyi ku kyuma nga tebakumanyi Kiboga totwala Mmwanyi wantu wonna Kateera nga Wamala si yagireese wagijjeewa ate nga ne wasula toyinza kuleeta Mmwanyi mu kutiya oli mutabani wani bw'ogireeta agalaga nti ovuddewa nti ani agikuwadde nti Kibuuka akuwadde yaki nti nanoge Mmwanyi nampaamu zino giteekaawo omutindo nga guliko strictness alina okusooka okugenda ewa Kibuuka nti mutabani we yaleese wano Emmwanyi endebe 5 nazimuwa yalonda bulungi Emmwanyi n'alyoka azipima
kakati bwabata nabakuzipima bwoba oli mubbi oba owedde ate tolina wojja kuddukira kubanga bwova wano n'ogenda erwamata osobola okulondoolwa kumala eggombola lyonna oba essaza lyonna ng'ekyo kikolebwa bantu bebakyekolera tewali na musirikale nze salabako na musirikale waffe mu byalo omusirikale w'amagye nakomanga mulaba mu lubiri naye mubende barracks bangamba mwe mundu temwazira nga ziri luddawa kakati ekyo kyekyakuuma omuki ebyokuwandiisa byaliyo okola ki edda bawandiisanga abalimi ekyo kiyinza okuba nga kyaliyo emabega eyo nze wenakulira saakiraba naye emabega eyo kyaliyokko kuwandiisa abalimi edda kyaliyo kyentegedde nti omutindo gwakolebwa obuvunaanyizibwa bwali nga bw'abantu kugombolola ku ssaza ku kyalo n'abo abantu abasobola kukebera naye nga abantu abasinga obungi fe mu kyalo ekyaffe nkubuulidde sisitemu yakolanga ki yatwalenga emmwanyi ewasula topima mmwanyi nga tebakumanyi omupakasi bwaleeta emmwanyi alina okumanya ani azimukoze eki ani azimuwadde gundi namukolera omulimu gundi naŋŋambe sina ssente emmwanyi ziizo naze nambuuza nti ogundi namuwadde endebe 5 Hajji ngenda kukomyawo wano eno ku 86 obukulembeze buli eri biriwa byojjukirako byoga nti byava mu mmwanyi okujjako ebizimbe bino nga nti byava mu mmwanyi bino byava amayumba gonna agali mu Buganda agasinga obungi 85 ku 10 ga mmwanyi emmotoka zonna ezaavugwa zonna mu ggwanga Uganda ne Buganda kanti Buganda zaali za mmwanyi kyova tulina kibayita mmwanyi zaabala omuntu yatulonanga emmwanyi season n'agula emmwanyi twabalinanga abasajja ba Buruhani wali mu Kirangira mmwanyi zaabala yogera ku zino pichi bazitanga BSA British Service whatever association ye BS pichi nene news si bwe buno bubajaji bwakako kyogera ababadde batabijjuki abatabimanyi babimanye ezo tuyita mmwanyi zaabala nimwabeeramu n'entonotono na eyo ye mmwanyi yagulibwa n'emmotoka baazigula abantu nga bazigula muki moto yalinanga picha eyo ku kyalo yali bakuusa yali nene nnyo BSA n'omudumu nene kabisa nenge epikipiki esobola emala mu maka generation vako zino ezijja ezabuyinda olwaleero evugibwa emyaka 2 negwawo ne kati ninaawe enkyaziraba zijja kulimba weziringa no pikipiki weziri Honda weri CD emala emyaka 5 mu lujja egula obukadde 27 olwaleero eyo Honda ya Japan pikipiki weri CD 125 so amamotoka ennyumba ezisinga zonna obugagga obwali mu ggwanga Uganda bwaliko emmwanyi buliko pamba buliko kasooli buliko ensogasoga buliko abasajja balinga bagagga empyo ziraba tewabanga muntu agenda kusaba kubanga fe twaberanga mu mpya mbakitaffe wali maaso waberanga omusiri gwa pamba ogwo gumu bwamala okubeerawo omusiri gwa pamba ne guggwawo ne wajja wabeerawo ebitooke olwolusuku ne wabeerawo emmwanyi n'aba ne kasooli n'aba na buli kintu kyonna nga amaka ge soyo naye nga buli maka 8 ku 10 mu kyalo galina ebyo si kufuula muntu olwaleero abantu baali basiŋŋana busiŋŋanyi naye nga tewali muntu asuubira kulya wa munne tetuwulirangako wamuluka nawagombola na LC5 azze gaba kintu obwamasiikini butandise mulembe gwammwe bino byotero tuga nti abaana ennaku zino baziika nnyo sigamba nti kulya mmere wetukulidde omupakasi teyaziikanga ekyo kimu waziikanga maama omukulu mu nnyumba mbijjukira ebyo byonna bulungi kakati baba tebaziikanga olwaleero amaka gonna gaziika bwavu bagenze kulya si kulumwa era ekyalo bwe kifiirwa omu ku bagagga basinga obungi libassanyu lyabataka abatalina ssente kugenda kulya lumbe lugenda kumalirawo ebbanga si kukaaba nti bakaaba naye buli omuntu yafanga aba ne bakaaba nti omusajja waffe abadde atuyamba ku kino agenze yabadde atulimira ekkubo lino sajja ono abadde avuga emmoroka wano n'atutwalako abantu bateganga emmoroka eva mu kyalo tewali gwe bayinza kuggyako ssente kasita akusanga olinnya bulinyi nga oli wa ku kyalo tudde n'omunayibawo ngisasula bikomera bye bitwetoolodde kati ne mu kyalo gisasula kakati emmwanyi wobadde obuuliza emmwanyi weefiira negendedda mu mikono gy'abantu buli muntu asuubula nga bwakola ki tujje mu 86 mujja mu buyinza mujja n'olugezigezi lwogamba nti tukyusa buli kimu gundi tugijjeewo Coffee Marketing Board abagagga bakutte emmwanyi balowooza nti kintu kya mulembe nnyo eggwanga litambula lirowooza nti litambula eridda mu mazzi kubba eridda livansi
Coffee Marketing Board yali ekola mulimu charge nzijukiza. Coffee Marketing Board marketing ku marketing. Yes, kutunda. Okutunda, okutambuza, okunganya sente okujja okuza sente zaaki z'abataka kubanga sente ezo Mmwanyi yayingiranga wali nga teriiko yadde nusu n'emu kuba kitaffe. Yavanga ekiboga, yavanga mu musiri gwa kitange neyingira mu store ya kitange. Neyingira mu kyuma ky'ekiboga nga teriiko yadde nusu osikaza kafuuja. Nevo ekiboga nejja mu Coffee Marketing Board nga teriiko. Nevo ku marketing board neyingire Bulaaya. Obwesiga obulaba. Negende etuuka mu bazungu nga kitaawo talina nusu yadde neki nejjajjaawo. Bwe mwayingira obukulembeze. Ebyo byaggwaawo. Twafuuka bagambola. Mmwanyi tugimazeewo. Tugiwadde abantu bagikole ki. Ffe tuleeta n'abantu. Abazungu bagenda okulanga Mmwanyi etandise okwonooneka. Mwe muleeta ono omusajja Omujamani. Alina siku ya baŋŋambe nawuliddeko wali muganda wange nayogerako nalina nga yakolangayo. Naga alina siku ya mayiro 10. Omuntu ajja ate okuva e Germany nga gwe gavumenti oli wano olutudde. Bayisa budget ezilinganga kino gamba nti Omujamani azze okulima Mmwanyi siku ya mayiro 10. Nakugamba nti obalaba Abajamani. Kirungi nnyo Omujamani kujja okukola yeeyambisa busiru bwaffe. Yes. Kubanga esiko ya mayiro 10 abantu balina bafuna sinye 10 olunaku. Ye n'agenda akwate Mmwanyi za milioni za $5 n'azitwala e Bulaaya n'akomyawo emitwalo n'akomyawo obukadde obwo. Eggwanga liyinza okuba ne ssente. Kwamini ngoyizo gato ze kulima Mmwanyi olima Mmwanyi yaanikwe. Oba yagaana bazungu kuzimba bizimbe. Contractor kati tugamba otende omusajja alina okulima Mmwanyi wano. Kakati olwaleero gavumenti egenda okulanga ekyo kitandiso givaako ereeta eri etteeka mu 91. UDC. Yes. Ezeewo muki? UCDA. Yes. Eyagala okuba nti eringa ereese ekyenjawulo. Act, yes, the National Coffee Bill. Era nabo bakyogera bagamba. The National Coffee Act, yeah. Abajogera bakugamba. Timwe musingo okwagala gavumenti. Gavumenti yesingo okwagala Mmwanyi. Yakomyawo ki? Yakomyawo yajjawo ki? Onkoze bulungi nnyo. Kyenda mugumu kyekyaliwo mbice byaliwo kuteeka. Batandika okulaba nga Mmwanyi etandise okwonooneka mu bazungu. Kimuze temunalowooza nakusse mateeka wa 96. Twawululanga buwuluzi Mmwanyi mu kyalo ento green ne edda fwe twanogeranga Mmwanyi. N'ayita akati kano okalaba n'akasanga nga tekaliko mpeke n'emu ng'ajja bayita ekiboko zijja bakaabya. Mmwanyi twalondanga mu nnundi. Ekyo kyankubyako jjajja yaako. Zino ezaasokanga waggulu wasokanga n'ogiwulula n'otuuka wakati n'otandika okulondobamu. Najjanga kano akasigadde aka wansi eno zikyaliko. Otegedde ebinywanga 5 bikyakola ki? Kyankubyako ekyo ekintu bwe twatandika okuwula awo wetuttira ki? Yes. Wetuttira ebyo ebintu. Bwe tutandika okuwula Mmwanyi, Mmwanyi zitandise okufa, kati gavumenti etandika okiraba nti waliwo embeera eyeetaagisa okukola ki? Kwe kuleeta etteeka eryo. Ne bayita batya? Uganda the National Coffee Act ya 1991 ekomawo kuzza kulabirira. Eri wali amateeka etteeka eryo lyali ery'emabega. Lyakolebwa mu 6 mu myaka gy'enkaaga. Yes. Etteeka lyakolebwa mu myaka gy'enkaaga era lyali byakuluŋŋamya kubanga nabali abaasooka nabo basooka gitwala bwe batyo. Kati bwe tumala okufuna okwefuga gavumenti ega nedda tulina okubeerawo n'enkola okuluŋŋamya abantu bano yadde Mmwanyi yaabwe yasigala yaffe naye nga waliwo enkola egitwala Coffee Marketing Board. Mu ttaka ly'enkaaga eno na clauses zojjuka wabiri. Sijja kulimba sina nnyo clauses ezo. Okay, kati tujje mu 91 wano. Kati mu 91 baleeta etteeka eryo lisobole okuddamu okuluŋŋamya Mmwanyi netambule nga bwe yali ekola ki? Yes. Kyobalaba buli mu NRM ayogera ku kigambo ekyo akkaatiriza. Mwe musiga gavumenti okwagala Mmwanyi si yaleeta etteeka kyemulwanira mwajjawo ki? Wajjawo tuleera nota Volkswagen. Otunyonnyola bwoli wakola ekyobugagga ekisusse ennyo. Okitegedde? Kati ke kateeka ako. Naye akateeka ako kagibadde kalina engeri gye kakwatiriddemu abantu. Omweru bagamba batya omweru akira ki? Yaddeko ng'omubi omweru. Yes. Okitegedde? Kubanga nti kabadde kagezezzaako okutereeza kubanga kayiyeeko ne ku Mmwanyi z'abantu. Yakuba bakola 91 then ne bajja ne bakakolamu ennongoseza mu 21. Kakati abantu bano recommendations zibadde bakoogerako tezibadde mbi. Balobala bannayuganda baali agadde nnyo gavumenti singa egamba nti Coffee Marketing Board ne cooperative zonna zikomewo. Tewali badalwanira kano kateeka. Yes. Nange sinza kalwanira n'alifudde nako nga akakuba. Bantu baali nkyayire bakola ki? Naye lwaki nkabeerako kabadde kazizza emmunyeenye
mu bantu ne recommendation ezibakakolako sichi simbi nti Mmwanyi etandise okubeera ennungi eri ku makati y'ensi yonna kuba bwefa ku makati y'ensi yonna namuwono mukoze eki yamba mufa mba mufudde kati kabadde kagezezzaako kakati okubeera awo lwaki abantu batidde nnyo watugamba nti Mmwanyi ya peneti bw'otugamba Mmwanyi ya peneti n'otugamba nti peneti si yenna nyini Mmwanyi nze namukola ki kakati awo ne basigala nga bali awo tebannaba kwekakasa ate nakyogerako naye bagamba naye mukyali awo naye waliwo kuloza akasigadde mu Mmwanyi tekanakola ki era bagikomyewo gikima Hajji President Museveni afa kiki President Museveni tawangulwa kyekisinga obukulu mu bintu byonna tayagala kuluzinga bw'akola decision oba nkyamu bw'ogiwakanya ayagala agifiireko era etuukirire ayinza okulongoosa okira kino ekintu kyakoze kino ayinza okufiirawo okulongoosa ekintu kino mu maaso wano ng'awangudde mwaguli kali kyayinza okulwana ekisokola ekisoboka kyonna Mmwanyi nesigala ng'etambula nga bwe badde ekola ki okubakakasa kati mwabaleke nti muli feeriya nabagambanga ki ekyayinza okukifiirako muluweza gwe tutalina assist kakati tayagala kuluzinga bato eyemu nno ku weakness esinza omuleetera ebizibu byonna mu bufuzi bwe butagala kuluzinga bato obuteemenya kibi waliwo ekiri otuuka n'okola ki yali baddaga nti banne mmanyi nti bannayuganda nga bwe musazeewo kansooke mbaleke mutambule kubanga tewabadde rules abantu badde kye bafiirwa abantu bakyatambula bulungi ne Mmwanyi era bamativu ku kyo sooka okireke leka kutuwoliza nti nno ozze kuleeta kukendeeza ki ensaasaanya bw'oba oyagala okuleeta ensaasaanya njagala akeere ku makya agambe nti bamemba ba palimenti 100 olaba amazina ge tugenda okuzina wano ekyo kyokka oba oyagala kukendeeza nsaasaanya totubuzaabuliza ku Mmwanyi kugatta kitongole gyabo bamemba baki ba palimenti keera ku makya ogaye ne baminisita bange nabo mbakoze eki mbasazeeko gwe ne booteesaleko kubanga expenditure gyalina yesinga obunene wano mu Uganda naye kati yagisigaze kubanga yenna nnyini yagisigaze naye asooka atugirawo palimenti alina bachefu abasoba mwana alina kinjaga bikuwa neno gundi yenga yekayeka nga office emmotoka zavuga ezisoba mu 2 webale nnyo alina ababalista babachefu n'abachefu abachayi balista sibe bachayi bakofi abatabuzi bakofi alina private secretaries $40 alina vehicle is for his office presidential office ez'enjawulo 400 alina employees at the state house nno kino abantu balowooza eri ey'entebe naye tulina ne lodges state house zenyumba z'obwa president almost ziri mu states zonna za Uganda bali 996 bakozi be ba waitresses abaweereza 59 room attendants 14 ba driver alina 129 gardeners alina 8 abalongoosa bakiriina alina 5 ba cooks ne ba chefs bogatta bali 47 President Museveni alina aircraft yonga yo ya presidential jet ba captain bani bonna abayitirivu abasukka mu 2 alina ba presidential advisor bali mu 2 kakati wamala bw'oba ogamba nti oyagala kukendeeza ku expenditure kale ekyo sijja kigendako ekikye amanye eggwanga lyafuga bwe lifaanana amanye obuzibu bwe lirimu obwavu birimu alimanyi bw'aba asazeewo kuwona ssente zaalyo likazoonoone wabula atuyambeko aleme kweyambisa ate na bano bato baffe abali mu palimenti okwonoona ssente zaffe abo abasaleko ekyolaba President Museveni ddala kituufu ayagala kukendeeza nsimbi yabo ekyo si kituufu singa kibwe kibadde yali badde ajja kulina etteeka nga palimenti teriimu bantu abo palimenti yiyo gye bazimba ey'okwo eri muzimba yaki oba te ne palimenti abantu 15 n'omusobyo bwe yali badde ayagala okukendeeza baminisita alega nti mbakendeezezza kubanga bonna baminisita baalina tebalina kye bakola etteeka ly'ettaka etteeka ly'Emmwanyi bwe lyabadde lizi yamaze bayita oba balina omugaso lwaki yabayise baali badde batesse ne beemalirira kitegeeza tebakola ki tebaliiwo mu kifaananyi ky'eggwanga Uganda no singa babadde bayimiridde ku magulu 2 tebaaligenzeewo okubayita kubakuutira nakubagamba nti njagala kino kitegeeza ye asobola okumala buli kintu kyonna nze muwagira ne sikuwagira ajjeyo bamemba ba palimenti akendeeze ku ba RDC be akendeeze ku ba advisor be akendeeze ku ba minisita kubanga yenna nnyini buli ki
Yes. Era tabuzabuze ensi buli kintu kyonna kyonna kigenze mmesi mu experience y'eggwanga kimukwatako butereevu. Tulina constituencies empya mpitirivu, ebibuga ebyayisibwa mu 2020 biyitirivu nga n'ebimundi n'ensani tabirina busobozi bukuŋŋanya kasasiro. Tulina ba assistant deputy RDCs. Begamba abo bw'oba oyagala kukendeeza ajja waabwe tujja kukuba eŋŋoma tukyakale ffenna tukwebaze n'okwebaza omukulembeze naye bw'oba okyalina abo abantu ng'olemedde ku kyemwanyi tuli ku expenditure agoma kwekansaamu. Amaanyi gano gategeeza ki omukulu gateekamu okuyitako ka ssente kuba n'etteeka lyokka okuliyita financial implication cost yalyo lyokka erya National Coffee Amendment Bill yokka yagenzeemu obuwumbi obuyinza okubeera nga busoba kati n'ekikumi. Ng'amaanyi si yagasoose abakulembeze ba Africa Mukama Katonda Abafirika bw'atali baddamu ne batuula wansi ne bakola solution y'okufuga bonga bebeefuga ng'omukulembeze mukozi bino byonna bakyabiraba. 1967 Obote basajja be bayibingira bano babale Kikiria Bochenyi bamukubamu ebituli ne bagenda kumukola vote of no confidence. Yes. Mu bwangu ennyo bamala omuga nti abasajja bakutwala kwe kulumba bwa Mengo. Ekyalumya Mengo sigamba nti bamugaba ku ttaka lya Buganda. Diiro yali emaze okubeerawo gavumenti yali egudde. Ate bwe gwayetedda kubanga baali bagitwala be baali bannyiniyo. Okitegedde? Kati agamaanyi gonna tegazzenga tegasooseewo. Abantu boogezezza amaanyi abakulembeze wano. Wamula bwe yabula Obote bwe yagamba nga ajerega Kabaka tamanyi bwe batula linnya Kabaka ojofuna kuspikiya omusajja oyo ng'ayogera Kabaka tamanyi Kabaka balikola ki agonna gaba maanyi amalimba ag'empewo Katonda gabakwaziseeko n'ogakozesa obubi ne gamaliriza ng'ate gahantizi abantu bo ekyo ne kiggwa Amini yalina ku maanyi n'agamba nze mmanyi lwendifa nze nannyini ggwanga lino Uganda olunaku lwendifa ndukola ki ndumanyi era ngenda kufuga Uganda mpaka ki yafiira Masjid Saudi ago gonna maanyi Obote n'akomawo n'agwa ebusenyi baamubuuza ng'avunnamye okuvuna muze nti naye ebintu biri mu Uganda biri bitya n'agamba nti nze ne wanuwa tiketi siina gye nkola ki siddayo ne bamubuuza ndaye akalukalabi kakalinga akeewunzise semogere ng'akutwala n'amuga nedda nze mu Uganda ninamu omulimu ogwo gumu gwa bwa pulezidenti semogere agenda kuwangula mpulire bajenero be baliwa Hajji njagala nkuzannyira ebigambo kamaleyo kano bajenero be baliwa ng'ayita boyito gyoko kakati olwaleero b'opposition b'eggwanga Uganda Museveni ababuuza bajenero bamwe baliwa oba mubalinamu baleete mu parliament nze abange baabo mbaleese mu parliament. Ebigambo bino bikutegeeza ki eri President Museveni omuntu eyali azze nga alaga enkyukakyuka eyannamadde ey'omuggundu ne bino bye bigambo byakasembayo okwogera ku yagamba atya bibi that from the 1960s our movement has been working for the socio-economic transformation of Ugandan people. Now to transform them, we have been informing them that there are 4 sectors of the economy where free education, so that everybody goes to school and knows what to do. But number 2, prosperity for all, wealth creation for all. Wealth creation how? Services and economy, because part of the problem of Uganda here, I don't know about the other countries, but the majority of the people were outside the money economy. They were just working for eating, working it so quickly, but we have been struggling. And in the cattle corridor, which is to the west of here, we have done a good job. People have joined the dairy farming. But where we are now, some of the areas where we are mainly crop areas. And this is where we have been fighting to get this concept of intensive agriculture, to get the people with small land out of poverty. Now, when I came here, of course I was preaching this message, but it was not easy because people you get a lot of contradictory messages. This one is talking this one is talking that.
But eventually people listened to what I was telling them. Your Excellency, we started the heat. From kati sokoteremu abantu bawulire kyayogedde kuba gundi eddobozi lirinza okubeera wansi. President mu lufunze byabadde akulaga abadde akuwa background jazze nti okutandika mu 19 meka okuva ddala mu 19 we yajjira abantu engeri gye baali ebintu bye baali bakola nga kati we yajjira ebyamata ng'akulaga nti bantu baali bakolerera lubuto. Yes, nti kakati nga olaba it's a crop guni nti balima birime bintu kaganga laba kitebigattako bakolera kida kyonka kakitanye ekigambo ekyakyogera nnyo ng'akulaga nti abantu bazze bawubisibwa bafuna messages okuva mu bantu bangi abatamanyi ne bwe tunayogera ku ekyo kijja tumala kakati ekigambo ekyo kisoose kiwula gusooka naye nagamba nze sikyetaaga singa mpa chance ntulako butuuzi babiri ku kigambo ekyo ne mugamba mukulu His Excellency President Museveni kigambo kyoyogera nze ku sayidi yange si kituufu. Bw'ogamba 1996 si woba otandikira tandika 1991 wansanga nina emyaka 16 tutandike wansiŋŋaana wa His Excellency President Museveni wansiŋŋaana mu tawuni yaffe gye bayita Lwamata gye bayita Kyekumbya. Bw'otuuka mu tawuni yaffe gye bayita Kyekumbya abasajja bewa nabo bayingira ne banywa caayi omusajja bamitanga Kaluuna ng'omusajja oyo alina woteeri ekyekumbya abataka bawo abaana bakozi abasomba amatako bakola kibajjanga ne banywawo caayi n'ebisumbuusa ebyo eby'omuceere n'ebyebijanjaalo. Bwe twali tugenda nga tutuuka Lwamata Trading Center yambuuza omugagga wano ani mugagga wano ne mmugamba abagagga bangi bonna nga basinga bataata baffe niwe namutuuza musajja bamitanga Ssenyonga yalinanga edduuka ng'asuubula gaali azikanika azisuubula ng'alina loole Bedford ng'atema amatooke ekawanda awo kilomita ziri 2 okuva Lwamata mu Miyembe. Ssenyonga yatemanga loole namba Bedford ye tava wuwe asula kawanda najja ne Bedford ne parking awo negende Kasije neteka amatooke negende Kampala awo waliwo emmotoka ezisuka 15. Kaakati wayogera kira kyonka bwe yagenda okujja mu 96 olutalo yaggulawo ku Ssingo we yateeka emmotoka ewakagulire ayagala jjimu bantu ababuulire Kagulire yamusanga kida kyonka oba Kagulire yali atema emmotoka loole ez'amatooke Sajjabbi muganda wa Sajjabbi awo wonna ogenda okwetoloola ogw'omulembe muli kodi y'eggwanga Uganda tewagenda kuddayo muntu agenda kutema mmotoka 6 nga z'amatooke eyakolanga kidaki bayovwani batikanga loole za Mmwanyi. Yovwani ali mu kirangira awava omukulu Ddiba Ssentongo Major General ojja onoonya ku Major General Ssentongo bw'ali batalidde ebigambo bye mubuuze Ssentongo njagala akubuulire profile ye yekka ku kitaawe yali musajja Ssentongo mu kirangira ng'atema loole 2 ng'alina ne Makawane Komamboga somewhere there wali bamuyita Ddiba Ssentongo is a general today mu kirangira nga abasajja bayovwani Bakasimbi Baji Bruhani Muhammadu buli nimula gonna maloole ng'abasajja ebyobugagga balina wakulusi na bugaali. Ono omukulu wange muto wange oba mukulu wange Dodo w'omundeeba oyo twakulirawa omugagga omuwula mu ndeeba oyo yasinze ebizimbe mu ndeeba ewa mukulu we yali muto ddala ng'oli amusinga obukulu yatemanga amatoka agasukka enkoto 7 tatange yagatemangayo Dodo yasomanga enkoto 10,000 oyo mugagga ali mu lusuku lwa musajja ekyobugagga kyalina gaali na mbuzi ze abantu balundanga embuzi nga sizakulunda sizakulya sizakutunda mulimu omusiro gwale watatange Muhammad ikazi 3 za nanasi twalyangako buli nga okitegedde ewa kitanga nzaala Sulaiman Musoke yagabulanga abantu 2 Christmas tewali yaliranga wa munne olwaleero bwe tufiirwa okitegedde tukubira babayita batya bano ba MP kubanga MP bewaffe balina ne office ku kyalo omuntu olufanga ADC abamutuseeko dda ng'akasimu kakaaba gundi afudde naye tetulina bijanjaalo gende wa gundi atuwe byanagaha naye mugate tajja ttuwa luli twamulwisaawo mukola ki ebijanjaalo biwatwalukira 2 mwezi
waliwo zikola ki standard gyayogerako today alyoka agamba abantu basanga balikita kyonka emyezi 6 wamala basomba ebintu nze byoyogerako I witnessed tebabimbuulira basomba ebintu ewaffe mu kyalo era ndi omu ku basajja abagoba abasirikale abayingira ewaffe ne bataddayo na kujjayo nga tuli abavuka 16 ne tubalemesa okujjayo nga tubata tubajjako ne mundu 45 kakati ku bwogamba olwaleero abantu nti abasajja abo bakitaffe bakoleranga mmere mu butuufu oba otujoze nnyo sirabangako mu biseera ebyo musajja atuuludde myaka 8 kugenda kutuula bwa kansala mwana myaka 25 kumuwa Mmwanyi kusimba kumuwa kilo 2 zaki kakati okujjako bannansi ffe nga tuliko ekikyamu eyo statement bwe njitwala nze mba muguwa ddalu nze njikulekedde wamala gugitwale yasanga bannansi bakolera ki kida kyonka nze si kyekyo tetukolere kitaffe tebakoleranga ku kida kyonka okitegedde ffe twabeeranga awaka kitaffe alina amaka e Kampala alina amaka mu kyalo alina amaka ekiboga gye twagala gye tukola ki gye tugenda embuzi ewa kitaffe lyali tteeka buli lwava safaari embuzi egwe embuzi esukka mu 10 tekwaliko gye yatunda neki n'enkoko ezaali esukka mu 10 naye tekwaliko gye yatunda neki nga ne ku kyalo abantu balina embuzi nga tekuliko nti aguze n'embuzi tipabano kakati gunnyonnyola otya abantu nti olwaleero abantu bakoledde obugagga nga tebasobola na kugula nsigo gye basimba. People they can't afford to buy seedlings and you are talking that abantu bakolera ki okitegedde kakati nze sirabanga ko mukulembeze w'eggwanga yayimirizaako bantu be ku kyalo n'ababuzaana nti kakati obugagga nsoko mbule gwe mwanyize nakuwa wagagga wala otya omugagga bamuwa batye Mmwanyi obugagga bwonna mu nsi butandika kubulwanirira teekawo akatale ffe tulwanirire okitegedde abantu bonna n'obagamba nti tuli bagagga mu ggwanga Uganda tukola nsi nga n'emmere gye tuli yali ku foreign tuli emmere ya Tanzania neya Kenya awugamba nti aba tuli bulungi we are not so ebintu ebyo abyogera nze ku side yange sibikkiriza speeches ze zonna kankutwale ku speeches mwoyo kigwozirabira zonna zayogedde okuvira ddala anabwe yalumbako yali amendment ya 2021 the National Coffee Amendment Bill kankakuzanye saagala nnyo kugira bantu baleme bwatukulowooza nti obuwandizi bigambo mukamwa yes bonna ebigambo byembiri na wano yagambye nti Mayiga alimba ati nekikomekereza nga mu tteeka kizze nga kyekirimu. But I sent a message to somebody that he should stop that nonsense. Tewaliwo license ku balimi b'emmwanyi era president yawulidde nti Katikkiro wa Uganda yabadde ayogera ku kintu ekyo naye abadalimba Katikkiro wa Uganda yabadde alimba nti waliwo license ey'abalimi b'emmwanyi naye yaweereza obubaka nti ekintu ekyo tekiriiyo. President yali ku State Lodge 1 Nakasero nali ku mpewo live nga nze ali mu kupresentinga sheeyo. President yalinga akyerabidde nga amaliriza address nga bwagenda era nga bwe yayogedde olwo ebyolwaleero yali afulumanaga mulindeeko Katikkiro yabadde agamba era waaliwo embiranye mu 2 2019 eri kuba lyayita 2019 ng'agamba nti byonna ebyali byogerwa byali bya bulimba ng'era akulaga ebirungi ebiri mu Mmwanyi naye era twakomekereza ng'ate etteeka lyataddeko omukono byebirimu. Speeches ze okuvira ddala tugende ku ya 2019 ng'etteeka lino likyusibwa erya 1991 the National Coffee Bill amendment ejja eteekamu obuwaayiro buno omuli omuntu yenna okufuna license erime Mmwanyi, omuntu okubeera nga yeewandiisizza, omuntu UCDA baali bajongedde amaanyi n'obuyinza, omwali chairperson okubeera nga oba akulira ekitongole okulondebwa minisita ne board ne bagiwa amaanyi ng'erina okwerondera abantu bammemba ne baani. President 2020 etteeka bamala oddiisa akomawo abaga
mulimu bye mutakoze bulungi ku kitongole specifically kya UCDA nga bagamwina we mulina okutereeza sijja deciding okutusanga mu literezezza era n'amala n'alisaako omukono omwalina okwongera amaanyi ng'akulaga nti ebimu yawaddeyo n'ebirowoozo okulaba nga UCDA ebyo bino bya 2021 bino byonna Hajji bikulaga kikumwanyi ebintu byonna ku mwanyi omanyi obukulembeze buno bwonna butubeerawo emwanyi eno nkugaye mu 1968 yanyiiza omukulembeze Obote n'agiteekako n'omusolo kulembeze ayinza okuba nga si musanyufu abantu okuddamu okutandika okusigala nga beetengeredde ekyokubiri nga tugenze ewala nnyo ekintu kino kanakyo nkyogereko tuyige abakulembeze okurespektinga abakulembeze bannaffe omukulu Obote yafuna obuyinza nga abujja ku kabaka ne Buganda naye bwe yatuuka ng'ayogera yamutunuulira nga talina makulu ne batuuka n'okwogera ne mu sipiiki ya kabaka gyayogera mu 1962 n'agamba Agurawooli ne bagisangulako mweri omwo naye teriiko bigambo byonna okitegeera naye kati wateekwa okubeerawo lwakuba nti abantu bagenze temunoonyereza wamala wayinza okubeerawo abantu abayinza okuba nga balina gundi ezo mu grand form ezo abasobola okuba nga balina sipiiki ya Muteesa oyo kakati ekyo kiraba olaba nze muntu omu akyanoonya lwaki Muteesa ebigambo kizibu nnyo okulaga nti sipiiki zinnyo ziraba sipiiki za Muteesa ntono nnyo tukuniriza kwekyako ngezako zaali z'amakulu nnyo Associated Press naye abasinga bonna ezibu za kufuna andi ezibu za kufuna abasajja abaali badde bazirina abaali nga Abaganda abamu baafa dda abaana bagenda ebulaaya kuba abantu abalina obusobozi bw'abo abaana baabwe bagenda ebulaaya tebaana bagenda ebulaaya babeera brainwashed ebintu babikola ebintu babikola ki kati byali bisigadde wano monopoly yali ya Obote byonna naye yambisa Agurawooli n'asangulamu amaki n'asangulamu naye olaba naye enfa gye yafaamu kakati obukulembeze buno bulwobeera mu bukulembeze tuyiga okurespektinga bakulu bannaffe Obote bwatu bwe yayogera ebigambo ng'ayogera ku Muteesa tebyamusanyusa His Excellency President Museveni Obote bwe yayogerera Muteesa President Museveni yabimwogera n'amuyita na swine ki n'ayimuyita swine president kakati bino byonna byetwogera olwaleero Mayiga yamuyisa atya is talking nonsense from Uganda Mayiga gwe tuyita namba 2 waffe when you say call him nonsense naffe tumulabanga ali ki ali nonsense naye nga si kyekyalibadde ekituufu kyalibadde nti Mayiga kam lwaki oyogera obulimba ajja tutuule wano tubagabaganye ebirowoozo bannamale we muli nti mujje tuwule ebirowoozo wakati wange ne Mayiga babatwale batuwe speakers mbadde mukola ki mwayogedde ki Mayiga obadde olimba wabuzaabuzizza Abaganda ne bannayuganda ku kino nga mukiri live tuddemu tukisome tukiwule ne ku TV tugaye nti wano President Museveni yawangudde ki naye bwemuyita nonsense ng'aliko n'abamugobera obukadde 7 oguwera ku bukadde 7 kuliko obuno bumuwuliriramu tebayinza kusanyuka eriyo n'abanyankola bawulidde ekyo kigambo nga nakyo sibaki si basanyufu kati twongere okuyiga abakulembeze baffe bongere okuyiga okuteeka ebigambo ebirungi mu kamwa kaabwe naffe ababagoberera kuba kati bwe tunaatandika okugera tugenda kuyita abantu nonsense nga tukyawa respect bantu bonna okitegedde kakati omwana akwata ensawo ya President Museveni bw'alaba Mayiga amutunuulira atya atunuulira nonsense man kubanga ono ye darling we amwadi mayalinga Museveni takola nsobi kunza akutte ensawo emabega ne Mayiga mulabanga ki oluusi nga tabadde nonsense Hajji President Museveni mu byonna byolaba waliwo abazize babyogera nti tayagalangako munnayuganda munnansi yenna kugaggawala ekintu ekyo abantu bayinza okukyogera nga abasaaga kyendowooza tekyalibadde kituufu naye ebikolwa biyinza okireeta nebikikakasa nyinza okukiraba nga ezo ekitali kituufu naye waliwo ebikolwa byetutandika okukola ki okwebuuza kakati kimu katugende bannayuganda bwe bamwagala bagaggawale nti wabasanga naki nti marketing board teriiwo munnayuganda paka bondi ye kulima obwo bugagga bubuvuddewo tewakyali lini magribe mwe mwageranga n'ensogasoga mwe mwageranga okukamula pamba kubanga ensoga pamba yalimu ebyomugaso ebyagala n'okusinga emmwanyi pambo yalimu ebyomugaso ebyagala okusinga ki emmwanyi twajjangamu epamba agenda akola engoyi ejjinja ne ku katale k'ensi yonna ne tusigazaamu ne fiifi bamukolangamu emifaliso ne tusigaza ensigo
ne tuzisimba ne tusigaza ensigo ne zivaamu oyiro ne tusigaza ebisejje ebisigaddewo byali bwange embizi bikola ebigimusa so alinako ebintu nabyo biki nebisi bitone bimukola ki kakati guboga nti ekyo kyavaawo kyakola ki cooperatives ezayimirizangawo bakiyita ffe bajjajjaffe zaavaawo ebbanka ezaalimu ezatandikibwa banka UDB yali yabasiraamu UDB ejanga yabasiraamu kyobulaba era yali mu basiraamu beereere naye okolanga eyamba eggwanga Uganda tekyalina nnyo makulu gali awo ekyo bumala kivaamu ne tuba ne cooperative bank teriiwo ne tuba ne banka eyaki ey'obusuubuzi commercial bank ewaffe ekibuga ng'ennaku z'omwezi musanvu mu banka eyo yennyini commercial bank mwe yasinziira okukuma essimu ku BBC nga bamuconnectinga general manager waayo bamuyitanga bamutumba yali musajja wa Kkobe yeyambisa abagezi abaana abaali awo President Museveni yayogera BBC ng'ali mu cooperative bank ali mu banka ki teriiwo cooperative bank tekyakola ki kakati tuyinza kuddira UCB Uganda Commercial Bank gwayagaliza bannansi okubeera obulungi nevaawo nti tekola bulungi KCB negiri pressing ate yo nekola bulungi KCB epangisa esasula emisolo eri yaffe yalina monopoly nga olwo byetakola ki tesobola kubaawo KCB ekola ki weeri okitegedde genda otunuulire amafuta ogenda okwetegereza bannayuganda bwe bali basobola okukola tebasobola gakola kubanga waliwo emizizi ku mulayisinsi gonna ga bannakenya ga Basomaali kakati ku munnayuganda gweyagala afune yaliwa ayagaliza munnayuganda okufuna yafaanana atya mukubuulire Pulezidenti Amin yasanga bagenda kuzima National Society Fund n'abuuza mwani abawadde contract enako project naganji kansolinze mugiwa omuddugavu agiwa Kimbowa mukalazi genda okole ekisaawe Entebbe Kimbowa mugende muzimbe ekyuma kyaki ky'omunnyo mugende muzimbe pakupalooki okitegedde kakati oye mukulembeze ayagaliza abaki gezaako nnyo okulaba nti kampuni zino eza foreign oyina bw'ozinyigirizaamu zikole ebinene ebitono bino ebisigadde wano babikole ekireso bw'amasiikiini nti essente zaava dda mu bannayuganda ziina baki abasajja aboolaba Bachina tubanyiigira babwereere beeyambisa obunafu bwaffe ng'ensi bo ne bakola buli kibeetaaga olwaleero genda olabe Double waliwa ebusega owagundi eyo yalibadde kampuni ya ggwanga musajja mu China bamuleta bulensi yali boys panda China kati ye mugagga asinga wano yo Double tavanga China nga mugagga teri mugagga ava China nga mugagga tekisoboka baweereza yabo mugende ne bagagga walira wano Tata Uganda Limited yali ya Uganda fanda yonna yali store keeper yennyini yo teriwo wali kakati gweyagala kuŋŋamba ki gweyagaliza bannayuganda obugagga ng'ebintu ebyali bitugaggawaza bigenda bituvudde muki mu ngalo kati olwalo njagala otunule Baganda bafuwano nga tuli mu kinaana wano twagendanga e Dubai ne mugula emmoroka ne mukola ki tewatali munnayuganda ayinza kufuna sente mu mmoroka zaatuukadde wano ekitaali badde kibi naye ezo waali badde oyita bannayuganda ati owaayi kiki kino kyendaba wano ti Abapakisitaani ne muteekawo etteeka Pakistan ogenda kuleeta emmotoka nti okola na bannayuganda okitegedde naye zino zonna ssente wano ne dola okulinnya Pakistan olutunda wadde mmoroka ng'agula dola atunda mmoroka ye ng'agulawo ki ng'agula dola sente teyinza kubaawo era ne bwe banaakola batya nga tewali poliisi ekyuse mu ggwanga Uganda bw'amasiikiri bweyongera buli lunaku tetuyinza kuva mu bizibu bino ne bw'anaayogera okukomawa kati abasuubuzi wabalabye okitegedde abasuubuzi abo bennyininyini tebakyalinaku omuntu olwoteete konteyina miliyoni ano mugandi miliyoni 4 ekyo kibalo ki ya miliyoni 8 ya miliyoni 8 ekibalo kiri ludda wa kati abantu bonna boga nti bali busubuzi bali mu gambling abantu bakeranga mu kibuga nga bazze kukola abantu bajja mu kibuga nga bazze gezaako omunajja nga azze kukola n'atambuza ebigere n'alya emmere y'ebbanja kwaideko emmere y'ebbanja naye agiye mukateeka bbanja naye wakuleka bbanja agijja ku mulimi obwavu ne butambula okuva kwalima ne butuuka kwasembayo na mulimu mabanja yes omulimi agireese sina mulimi yes agenze ku kyalo ewuwe
bamwesiga agirese nakasero we nakasero agigabidde afumbe emmere agiwadde nze njiridde akawungezi tewali ssente layini yonna poverty okitegedde mutabani so omukulembeze ayagala ayina okukyusa ekisembera ddala Hajji ndaba time bomb omukulembeze gye yeetaddeko ng'essaawa yonna egenda kumutulikira simanyi oba mukadde wange bw'olaba ennyanja eriko ebyapa waliwo we bagamba nti awo wa maama wa muchina wa gundi bagisalamu emmwanyi tumanyi kati agifulumya abali emabega mu kugifulumya tubamanyi ennuuni aje ekussa mwakakimanya myaka 2 emabega ekyennyanja ebyennyanja byo byennyini nga byo kakati ebituufu n'okugaa nti kino kya nnyanja ekyo nakyo kiriko kati embooka ez'amaanyi okukijja mu nnyanja kankuwe kino ennuuni gy'oyogerako yali etwalibwa mwannyinaze ali awo Kigoowa bangitanga Santa ng'agiwa Bachina China bwamala okugiwa Bachina abantu baatambula mu ngeri yaabwe baatuukira Abachina bagamba twagala kujja kukulabako ne bajja ne basulako ewuwe ne basula mu wooteri agenda okubanoonya wooteri mu kumakya nga tabakola ki agenda obawulira nti bali ku mwalo gyagijja taddanga China okitegedde Munnayuganda yali agitwala mu China kati yagikola ki yagikima eggwanga erifuna ssente mu China eno yagifunira wa China ne tufuna akasente kadola ne kakola ki nga ka Munnayuganda kakati bino byonna ebyapa byoyogerako tebikulumya mutwe waliwo nali njogerako nabo bino byonna bya freehold zalese mu state council tewali kyapa kituufu freehold kyapa kifumu bifufufululu freehold eva ku liizi ya Buganda gye yawa Kampala liizi gwe gyoyogerako olwali Buganda gye yawa Kampala bwe neggwako myaka 22 Buganda yina okuzza liizi gwe wagaba freehold kitegeeza tekyaliko nkomerero kiriddewo ekyapa kankuwa ekyokulabirako juzi wano tubadde nga aboogera naliko ne bannamawulire abamu nga tukubaganya ebirowoozo ku ttaka ly'ekigo naye mbagamba naye mmwe kujjako ensi eno okulaba nti singa munaawangaala emyaka kugende wala mujja kiraba nti ekigo tewali alina kyapa kituufu netuwakanira ekyo naye bempaka nabo baana ba university balooya naye mbagamba tewali kyapa ne bawakana naye mbagamba ettaka ani yali bawa naye mbagamba Buganda yeyagaba ettaka lyawa yeyagaba ettaka lya lyabajindi eryejindiwa enekigo ebusaabala awali baki awali bano abagayidi embagamba yaliba 18 abascout n'abagamba mukampingeko tabagamba nga kutunda ttaka yani yatunda ettaka mumumanyi nti abasikawutu abaliwo abasikawutu bwe muyita abasiru abagezi babba abagezi balooya ne babaguza ettaka Kabaka lwalambudde agenda okulambula ng'ebyapa byonna kamisona yabisazamudda tewali alina kyapa kituufu kubanga yabaguza si eki kakati bino byonna byowulira free old free byapa ku nnyanja tewali alina kyapa tewali alina ki tewali alina ki kyapa ojja kulaba ng'olaba abantu olwaliro mu nnyanja bavuddeyo olwaliro bali mu lutobazi tewali alina kyapa ekyapa kino kiraba ekya State Council liizi eno gyolaba etambula Kampala Road yeetooloola Kamwokya Mulago neyeetoolera Naggulu negenda ekwata Kyambogo nekomawo wano eno gye tulimu eno eyo liizi Buganda yagiwaga central government ebulako emyaka 20 Hajji bomu eno tegenda tulikira President Museveni ekintu ayikenda tesobola butulikira ajja kuba taliiwo obusungu bungi buli kimu akikutteko ebintu byenjogerako olwaleero it will happen bw'onooba olina omukisa n'owangala okutuuka gyendi oyinza obberabira mu myaka gyange nze sijja birabako byenkugamba naye bijja kukola ki bijja kubaawo wano we tutudde olwaleero Muteesa nga batudde mu 53 gavumenti y'abazungu ebivu bigigobye Entebbe baatula mu Bulange baatula mu lukiiko lwa Buganda bawe central government lease ne bagigiwa proposal yaliwo nti tubawe lease batusasule dolage emu Abaganda baga tubaweere bwere naye Muteesa yabagamba nedda ffe tugenda kubanga twafadde bagenda gamba bazzukulu baffe nti wali waabwe naye bali babuuze ekibasasuza ki kano kankaddemu kyova olaba olwaleero mu bitabo bya central government Kampala tali muki tali mu Buganda ekyo kimanyi lwaki liizi eri esumbuwa ate Kampala agenda yeeyongera emukono bo bwe balowooza ekyo si bwe kiri liizi yagigaba era agizaawo ye Buganda ng'asinziira Mengo
buli alina free old alina mpewo ye gula free old olyeko byolako ne muzukulu otagirina si ye kubanga sigwa gikola ki sigwa gisainingira abakulu tetusobola kusukkawo wano tugenda kufuna Hajji mu programu endala okutegeera obusungu obukyayisako no trust yes bitakyaliwo ku mulembe gwa President Museveni lwaki bannansi baweddemu nnyo essuubi n'oku trust tebakyamuwa mukulembeze buno kulembeze bwa Hajji tebakyabuwa trust and tebakyabukkiriza batuvuma notuvumanze nina ebizibu bavumanze muganda wange gyembeera eyo batuvuma ne batuvuma mu abakadde mu musensi yaffe mwe mwatuleetera ebizibu mwagenda okwete tubatumangako mutumalidde emirembe kwega nitubeeraawo nga naffe tetumanyi kyetukola kikidirira era nze ndi wana I don't know what's next simanyi kyetuliko nze ng'omuntu abakulu katujje ne show eyo ajja nnyonnyole lwaki trust eweddewo kale atakumira mpeera batukumirayo Katonda kuma maaso mongi amiina Uganda Eyenkya.